gwe Muhoozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. Yes, amawulire agakagwawo General Muhoozi agonze. Ononga yakata akatambika abakomando. Navayo n'ategeeza nti eggwanga lya America talitya. Era n'ategeeza nti naye waakuliteekako envumbo. Singa linaageza ne liteeka envumbo ku ggwanga Uganda oba ku bakungu abali mu gavumenti ya General Museveni. Kakati omusajja gye bukeeredde ng'ebintu bimukyukidde, wuliriza nnyo. Ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo. Ononga yakata akatambi akalaga Bobby Lutungo Kyagulanyi ng'agenda maaso n'okubeera ng'atyoboolebwa, ng'agenda maaso n'okubeera ng'atulugunyizibwa. Kakati nno ebigambo bikyuse, obudde buzze ku bunnaabwo. Era ng'ono General Muhoozi yeewaanye ku mukutu gwe ogwa X. Kakati nno bino byonna amaze okubeera ng'abisaanyaawo n'okubeera ng'abisiimulayo, saako n'okwetonda lwaki yeetonze ku mukutu gw'omuntu wa wansi, byonna ogenda kubeera nga obitegeera. Kakati nno Adoniya Ayebale ng'ono representative w'eggwanga Uganda ku UN yavuddeyo n'alabula General Muhoozi ku kiki ekigenda maaso mu mawanga aga Bulaaya. Wuliriza, jjukira nti ennaku eziyiseko emabega General Muhoozi amawanga ga Bulaaya naddala Bungereza ne America, eggwanga erya Germany gazze gamwogerako era nga gamusimbyeko olukongolo okubeera nga mu ggwanga Uganda omusajja ono yeefudde nantagambwako, nga kyokka ne General Museveni teyeefiirayo ku bikolwa by'omusajja mutabani we amanyikiddwa nga CDF. Kati olutuukidde olunaku olwaleero ng'agali munda galaga nti eggwanga erya America lyamaze dda okubeera nga lisalawo ku kiki ekigenda okukolebwa omusajja ono General Muhoozi. Kati omusajja ono bwe bimugudde mu matu, wuliriza, n'avaayo ne yeetonda nga bwe ngenda okusomera ekiwandiiko nga bw'ogenda okkiwulira, ne Adoniya Ayebale avuddeyo n'amulabula General Muhoozi n'avaayo n'amusabira obwa minisita. Kyokka bino byonna nga bikyagenda mu maaso, General Muhoozi Kainerugaba akyalumya ejjiiko ku kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era agenze mu maaso n'okuswaza abasajja ab'amataayi, abasajja ab'amakooti, abasajja ba minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni, saako n'omukyala Robinah Nabbanja Musafiri abavuddeyo ne bategeeza nti Kyagulanyi tanoonyezebwa, tayiggibwa, era mbu ye wa ddembe okubeera nga yeekweka nga bw'ayagala, kubanga mbu gavumenti ya Mwami Museveni terina kyemwagaza. Kakati ng'ennaku z'omwezi 16 January mwaka gwa 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwe yasobola okubeera nga adduka mu maka ge, nga ne gy'otuukidde olunaku olwaleero ng'ono tamanyikiddwako mayitire, tamanyikiddwako wa waali, era nga ne gye buvuddeko tuze tulaba obutambi obw'enjawulo ng'abuta ku mitimbagano okukakasa bannayuganda nti ono anoonyezebwa era mu maka ge taliiyo, ng'abasajja bali mu gavumenti ya Mwami Museveni bwe bazze nga boogera, nga n'abakulu mu magye n'abakulu mu poliisi bazze bakikkaatiriza. Kyekka ng'ate ye General Muhoozi Kainerugaba aduumira amagye gonna n'ab'ebyokwerinda bonna mu ggwanga yalaga nti amunoonya oba mulamu oba mufu. Kakati nno obunkenke bweyongedde munda mu gavumenti ya Mwami Museveni. Omusajja amanyikiddwa nga Odongo Oto avuddeyo n'alabula General Museveni n'amugamba olina okusisinkana Kyagulanyi, olina okulaba ng'osisinkana Kyagulanyi oba oyagala oba toyagala ku kigenda okuwaluka mu ggwanga Uganda. Twandiraba akabasa akatalabikangawo. Jjukira nakugamba nti General Museveni okusindika bannaddiini mu maka ga Kyagulanyi, amawulire gaafuluma nga galaga nti ono yali yeegayirira, ono yali akubye amavi ng'ayagala kusisinkana Mitembo. Omusajja kiyagaana n'amuteerawo conditions enzibu enkakali ze nnakolera mu katambi omwali n'eyo ey'okuwaayo obuwanguzi bwa bannayuganda, saako n'okubeera nga abasibe bonna bateebwa, abaasibibwa olw'ebyobufuzi. General Museveni kyatannaba kubeera nga akkiriza kukola, ne Kyagulanyi n'agamba kati sigenda kubeera nga atempanika. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde n'ata tweet n'ategeeza nti ye musajja omuyeekera atalina mundu, ye musajja omuyeekera atalina pisto, ye musajja atambuza akannaginaji n'esserebu security y'eggwanga Uganda, era nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okumukuuma. Kati General Muhoozi azzeemu n'amuddamu ebigambo ngenda bikulaga era ogenda biwulira. Kyokka mu palamenti y'eggwanga Uganda wabaddewo okulya n'okkomba essuwaani ng'omusajja Joel Ssenyonyi addamu okubeera ng'ayuzaayuza, addamu okubeera ng'asomesa baminisita ba General Museveni nga bw'ogenda okubeera nga otunuulira. Ekiri mu ghetto Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yayogera bituukiridde. Wabula nga nkugambye nti omusimbi muyitirivu nnyo mu ggwanga Uganda ogugenda mu maaso n'okubeera nga gwewolebwa ne gutabaako kye gukola,
kyokka ng'ate interest oba amagoba go galina okubeera nga gasasulibwa. Kakati ng'ensi yattu Uganda y'emu ku mawanga agasinga okubeera nga gabanjibwa ensimbi empitirivu. Obukadde 315 bwe bugenda okuweebwa buli mubaka wa paalamenti asobole okwekubako enfuufu ng'ayingira paalamenti. Kya nnaku nnyo tife tusinga okubeera nga tubanjibwa ensimbi empitirivu ate n'okuzidiibuuda nga ffe tusinga okubeera nga tudiibuuda ensimbi. Njala tutandike mu bigambo bino bwe tubiva tulyoke twolekere ewajja n'omuwoozi ali ku maviivi ng'eggwanga erya Amerika ligamba ekimala otutyobodde otujooze kakati keekadde tukulage amaanyi g'omu Amerika ate nga si ye yekka n'amawanga aga Bulaaya mangi nnyo agagamba nti jja n'omuwoozi akoze ebikolobero bimala naddala ku bannayuganda n'okutyoboola n'okukakkanya amawanga gaabwe. Ampuliriza nga national community ekyalumya ejjiiko ku byabakama bye yalangirira mu kalulu akaggwa. Bino byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira ng'otaddeko ekigalo ng'enkola yaffe. Sheikh Ashraf gw'otambula naye musajja musomi wa Ddwa Kayingo ku namba esembyayo 3711 ng'olina ekizibu mu bulamu bw'olina okubeera ng'ate weekwata. Ntandise bw'eti akaleero mukwano gwange kawa obudde kamaleeyo ogenda kutegeera bingi ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda. Ababaka ba paalamenti abayiseemu abalina okubeera 529 buli omu agenda kuweebwa miliyoni 1,215 mwabalowooza mbu tujja kukula. Mubyerabire ffe tuli baperegeesi. Kaakati ng'ebbanja lya Uganda buli mwaka lyeyongera kubeera nga likula era nga n'okwewola buli mwaka tweyongera kubeera nga twewola, kyokka ate n'okudiibuuda n'okwonoona ensimbi ey'omuwa omusolo mu Uganda buli mwaka twongerako bwongezi kubeera nga twonoona. Kaakati abakulembeze b'eggwanga Uganda kya nnaku nnyo nti ensonga nga zino bazitunuulira kyamuli era ensonga nga zino bangi tebazoogerako, nga n'abaka ba paalamenti bennyini abandibadde bateekawo omugongo gwabwe okulaba nga bannayuganda ensimbi zaabwe tezidiibagibwa ate mukwano gwange bye basinga okubeera nga bazirya n'okuzeeyagaliramu. Obukadde 315 buli omu bw'agenda okubeera nga ate akwata asse mu waleti ayongere okubeera nga yeekwako enfuufu sako n'okubeera nga ku bo bagenda kubeera nga beeyagala. Buliriza eyo mpitidde buyitizi. Olunaku olwaleero nakugambye nti General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo dda n'abeera nga yeetonda, wabula nga sinakubeera nga nkutwala mu kiwandiiko. Nsaba nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe ku mukutu ogw'enkyukakyuka ogulwanirira eddembe ly'omunnayuganda, omukutu ogwa AKTV. Ffe Uganda Media abasajja baagitwala. Tulina omukutu ogwa Ffe Uganda 1, nakugamba Ffe Uganda 1 ogenda okubeera nga otusanga. Ensonga twatandise dda okubeera nga ate tuzikwasaganya ku mukutu gwaffe ogwo. Kakati wuliriza nnyo. General Muhoozi amaze ebbanga ddene ng'ateekawo embeera ey'okutiisatiisa, embeera ey'okulaga obwasigambwako, embeera ey'obwakasajja fuba naddala ku ggwanga erya Amerika. Mu mwaka gwa 2024 ono yavaayo n'alumba ambasada w'eggwanga erya Amerika n'ayagala n'okubeera nga amuzingako mbu amuze mu ggwanga erya Amerika gye bakkiranga omusajja ono avuddeyo ate ebigambo ne bimwokya era General Museveni ne tumulaba nga yeetonda ku lulwe. Kati n'okuvaayo n'ategeeza nti eggwanga erya Amerika lye liri emabega w'okwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, lye liri emabega wa byonna Kyagulanyi byagenda maaso n'okubeera ng'akola, era nti embasa y'eggwanga erya Amerika munda mu ggwanga Uganda ye yayamba Kyagulanyi okubeera ng'atoloka bwe baali bamuzinzeko ng'ennaku z'omwezi 16 January. Omusajja ono yavuddeyo ebigambo bino ate n'abizzaayo ne kiyitibwa mu Luganda nti ebigambo byamukalidde ku mimwa era yalidde ebigambo bye. Kakati omusajja agamba, njagala okutwala omukisa guno okwetondera bakwano bange ab'amaanyi ennyo ab'eggwanga erya United States oba erya Amerika olw'ebigambo bye naboogerako era bye namaze dda okubeera nga nzirya ku mutimbagano gwange ogwa X. N'agamba nti naweereddwa amawulire amakyamu. I was being fed with wrong information. Ayongera maaso n'awandiika General Muhoozi Kainerugaba yennyini mu kwetonda mu kuba amavi. N'agamba I have spoken with the US ambassador to our country. N'agamba nti nayogedde dda ne ambassador ow'eggwanga erya US ono gwe yali agoba ng'amulaga nti talina maanyi mu 2024. Agamba nayogedde dda naye era buli kintu kiri okay, kiri bulungi, kigenda bukwaku, emirimu gitambula. Omusajja William Pope
ye ambassador w'eggwanga erya America mu Uganda General Muhoozi gwakutegeeza nti yayogedde dda naye ku byonna ebigambo byabadde atemeredde US mbu ye yayamba Kyagulanyi okutoloka era ye mukwese era yegenda mu maaso n'okwera ng'emuyamba yonna gy'ali. Ebigambo bino General Muhoozi agamba abimenyeewo era yeetonze n'agamba tugende mu maaso n'okwera nga tukwasaganya mu buli kimu kye tubadde tukwasaganya nga mu military, mu security, ssaako mu mbeera yonna ebadde egenda mu maaso n'okwera ng'ebeerawo ey'okkwatagana wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Uganda. Kugambye nti General Muhoozi yavaayo n'alinnya mu kyoto n'agamba eggwanga erya America alisobola. Era obumu ku butambi bwe yatta ng'alaga nti alina bakomanda abasobola okweŋŋanga mu America nga bakubagana yabuta. Ke katambi kano kenjagala nsooke nkulage oluvannyuma tweyongereyo nkulage okutya General Muhoozi kw'ayina na lwaki ku mulundi guno avuddeyo ne yeetonda oluvannyuma lw'okulabulwa representative w'eggwanga erya Uganda mu UN amanyikiddwa nga Adoniya Ayebare eyavuddeyo n'amubbirako n'amugamba weetonde mu mangu ddala kubanga ekijja si muntu. Era ono General Muhoozi avuddeyo n'amusabira obwa minisita mbu mu gavumenti ya Mwami Museveni singa aba amaze okubeera ng'alayira anaalayira. Njagala olaba akatambi kano ak'abakomando ba Uganda bwe tukavaamu kugambye nti bingi ndulundu bye tukuleetedde mu mawulire gaffe byolina okubeera nga otegeera. Ekiri mu paalamenti ebikonde bizzeemu ne binyooka kyokka nga waliwo n'omusimbi ogwewolwa nga tegulina kye gukola wabula ng'ate gavumenti ya Mwami Museveni eyongera kwewola na kuguteekaawo ng'ate amagoba tusasula. Odongo oto agambye Museveni wandibadde onoonya Kyagulanyi mu bulungi ne mu bubi n'oteesaganya naye. Omusajja General Museveni ayagala kuteekawo kya Raila Odinga kye baateekawo mu ggwanga erya Kenya. Ono President Kyagulanyi muba muwoogufu ogw'obwa Prime Minister. Bino Kyagulanyi anaabikkiriza? Nze naawe katuve mu katambi. Kakati video yatereddwayo na CDF ng'atulaga Uganda byetuuseeko oluvannyuma lw'ameenunula. Oba ontegeera bwe kituuka ku security tuli waggulu nnyo era ng'akulaga obukodyo obwannaffe ababeekoyina bwe bakola ki bwe balina era ndowooza ne kabeera kaama eri abo abandyagadde okutambaala Uganda nti no totutambaala oyinza tukyasoboka. Yes, kakati nno obwe bumu ku butambi obwafulumiziddwa oba obwafulumizibwa omusajja amanyikiddwa nga CDF General Muhoozi Kainerugaba ng'alaga obwa komando ng'alaga obukugu Uganda bwetuuseeko mu kikomando era ng'alaga ebyuma ebipya emmamba ekikomando nga bw'olaba zidaivu ng'agamba nti yenna alirwedde awulira essajja nga limuwaga asaleko eggwanga Uganda asooka atulabe akatuvaamu. Jjukira nti General Museveni yavaayo n'akakasa n'agamba nti wano ku ttaka eggwanga erya America teriyinza kubeera nga limunyeenyaamu yadde. Ne twebuuza ekibuuzo ti eggwanga erya America ddyo lijja we limanyi nti we wali obunafu bwalyo oba nalyo bwe liba likulumba lireeta ekyo kye lisuubira nti kikusobola era kye kijja okubeera nga kikumala amampaati n'amamima wanfudu ge yamala ggoonya. Kati akatambyako General Muhoozi Kainerugaba wakati mu kubeera nga akafulumizza n'alaga eggwanga erya America nti we mujja tuli redde era tujja kubeera nga tubeŋŋanga n'avaayo n'ategeeza n'okutegeeza ti bwe mututeekako envumbo naffe tugenda kubeera nga tuzibateekako. Bino byonna omusajja yamaze dde okubeera ng'ebigambo abirya nga n'obutambi bwennyini omusajja avuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti ye yali alaga bannayuganda yali talaga musajja mu Amerika. Kakati nno bino ebigambo gye bukeeredde nkugambye ng'omusajja yeetonze nga bw'owulidde ekiwandiiko era ng'agamba nti enkolagana y'eggwanga Uganda ne America erina okubeerawo paka lasiti erina okubeera nga nywevu era yamaze dde okubeera ng'agenda wali ku embassy ku kitebe okwetonda era okwetonda kwe agamba nti kwawuliriziddwa. Wabula nga bino byonna bikyagenda mu maaso nakugambye nti waliwo omwami amanyikiddwa nga Adoniya Ayebare eyavuddeyo n'asenda General Muhoozi era n'amutegeeza oba yamukubidde kasimu oba yamuweereza message n'amutegeeza nti weetonde okusinziira ku basajja kye batabula okusinziira ku basajja kye bateekateeka n'ebigambo ebyogerebwa mu UN wandibeera ng'ogenda gwa ku kyokya bw'otaaveeyo mu bwangu ddala ne weetonda. General Muhoozi avuddeyo ne yeebaza omusajja ono era ku twiti ye gy'atwitinze era nakyo ekiwandiiko ngenda kikusomera ng'agamba atya. Wuliriza ebigambo bya General Muhoozi mu kwebaza ne mu kusiima omusajja ono kyamukoledde ekitegeeza nti kibadde ky'amaanyi nnyo yabadde yakoze ensobi. Omusajja ono gy'atanditegedde yandigenze okugitegeera ng'obudde buyise obw'okwebikka ng'eggwanga erya America limaze okubeera nga likola ekiddako.
kati wuliriza ebigambo bya General Muhoozi byavuddeyo n'awandiika nga yeebaza omusajja avuddeyo ayeebale n'amulabula n'amutegeeza nti weetonde kubanga nkugambye nti ono representative wa Uganda ku UN agamba atya General Muhoozi mu bigambo bye. Wuliriza. I must thank our super diplomat, His Excellency Adoniya Ayebale. Akugamba kinkakatako okwebaza diplomati waffe ow'ekitiibwa ennyo His Excellency Adoniya Ayebale for quickly solving any issue we might have had with our good friends, the United States of America. Personally, I wish Muzeeyi appoints him Minister of Foreign Affairs. Akugamba nti okwanguyira okubeera ng'ensonga eno agikutte kannabwala n'agimulungula era ensonga zino ne zitagenda wala, oba oliawo twandifunye n'obukubagano oba n'akacyankalano n'eminywanyi gyaffe egy'Abangereza. Era agamba nze ng'omuntu nandibadde nsaba Muzeeyi asobole okubeera ng'alonda omusajja ono nga minisita wa Foreign Affairs. Foreign Affairs omumanyi bulungi nnyo, minisita aliko. General Muhoozi agamba nti aveeko bateekeko Ayebale kubanga yayonguyidde ensonga zino n'aziyingiramu era n'amutegeeza okubeera nga yeetonda kubanga wabadde wagenda ggwawo ekintu ekinene wakati wa Amerika n'eggwanga erya Uganda singa General Muhoozi Kainerugaba tavuddeyo okubeera nga yeetonda. Muhoozi yeebaze yamulabudde nakugamba nti representative wa Uganda ku UN. Kati omwami ono addamu General Muhoozi n'amugamba mu bigambo bye, njagala owuliriza otegeere nti ewali omukka tewabula muliro. Kakati Adoniya addamu agamba, thank you great General for the clarification of our relationship with the United States of America is manually beneficial and resilient. Akugamba nti weebale nnyo General okubeera ng'ovuddeyo ate mwana watu n'oddamu okutangaaza ssaako okubeera ng'enkolagana yaffe n'eggwanga erya Amerika togiyiwaamu muliro, togiteeka mu matigga kubanga enkolagana eno etuyamba nnyo wakati waffe n'Abamerika ffenna tugifunamu. Kugambye nti omusajja ono Adoniya Ayebale alipresentinga Uganda ku UN, wabula General Muhoozi agamba nti yandibadde amusabira obwa foreign minister olwo Jeje Odongo Abubakar gwolaba ku sikwini yaffe aba ateekebwa ebbali. Omusajja ono anaasigala ku bwa minisita nga General Muhoozi amaze okulaga interest y'ekifo kino nti ajagaliza Adoniya amuyambyeko okubeera ng'asimattuka ekibadde kijja gyali nga kiva mu ggwanga erya Amerika. Ampuliriza, General Muhoozi bingi nnyo byavuddeyo n'ategeeza era bingi nnyo byavuddeyo n'awandiika era akyagenda mu maaso n'okutiisatiisa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula mu byonna njagala nkutegeeze nti Kyagulanyi akyabalimu nga ntunuka era nakugambye nti waliwo bwino alaga nti General Museveni bino byonna abikola atuma General Muhoozi okubeera ng'ayiga Kyagulanyi ku mpaka ku ddembe nga baagala kwogera naye kubanga nakugamba nti General Museveni tayinza kufuna mirembe nga tamanyi Kyagulanyi waali, tayinza kwebaka nga tamanyi nteekateeka za Kyagulanyi, tayinza kuddamu kufuna tulo nga tamanyi pulaani Kyagulanyi zaaliko ate nga ye agenda mu maaso n'okubeera ng'alabikako mu butambi n'okulaga bannayuganda nti gyali era ali seefu era bannayuganda bamukuuma. Kubanga General Museveni nakugamba kino yakiyitamu mu myaka egy'ekinaana, kimutiisa nnyo okulaba nga tamanyi Kyagulanyi waali ate ng'ali mu ggwanga Uganda. Wabula nga waliwo n'amawulire agabadde galaga nti Pulezidenti Kyagulanyi abasajja aba EU bava ne bamutegeeza nti bamukwate bamugye mu ggwanga erya Uganda bamuleetere ennyonyi emusitule mutwale mu ggwanga erya Amerika oba Bungereza basobole okubeera ng'ensonga ze bazikwasaganya ali eyo. Omusajja yagaana n'agamba nze nfiira ku magulu nga bawooliya, nfiira Tripoli, bwe kubanga bannayuganda tulina kwenunula nga wendi nina okubeerawo. General Museveni nga yabeerawo abannayuganda ne bamukuuma, nange ngenda kubeerawo bannayuganda bagenda kunkuuma. Kati ebigambo bino ndowooza General Muhoozi bye yasinziirako okubeera ng'ategeeza nti eggwanga erya Amerika liri emabega w'okukuuma Kyagulanyi n'okubeera nga lyamutebusa okudduka nga ennaku z'omwezi 16 n'atakwatibwa kubanga nkugambye nti waliwo embeera ey'okubeera ng'ono aweerezebwa ennyonyi emugye mu ggwanga erya Uganda emutwale mu mawanga aga Bulaaya asobole okubeera ng'asimattuka abasajja. Naye Kyagulanyi yagamba nze security yange bannayuganda be bagiina era security yange esooka maanyi g'abantu. Kale nno omusajja n'alemera mu Uganda nga ne gye buli kati bamuwenja buyiso omusajja talabikako naye nga mu kamera bakulaga nti bamulinako buzibu era tebamunoonya
era tebalina kye bamugamba. Kyova olaba abasajja nga Balamu baasooka kugamba nti ono yadduka ali mu ggwanga lya Kenya, era bwe yavaayo n'ata akatambi akaasooka ku kizimbe ekifuuse ekyobulambuzi mu ggwanga Uganda, ku kizimbe kye yawa amasannyalaze ekifulukwa. Kaakati omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'abakakasa nti ndi mu Uganda ne batakakasa, n'agenda mu kyalo eri mukadde maama gye baamuganzika ne mukadde taata n'abalaga nti nze mwe ndi mu Uganda, n'ennaku z'omwezi n'azoogera ze yakwata akatambi. Ekyamazima nga zezo zennyini ezaali zitambula. Kati abasajja mu kusattira ne mu kujjawo kiri nti yadduka mu Uganda taliimu, baasalawo kubuuzaabuuza nsi ne bagamba nti ono tetulina kye tumwetaaza, tetumwagala mukwata yadde okubeera nga tumunoonya addeyo mu makaage, wabula ng'ate amakaage bw'ogendayo emmundu baagafuula balakisi. Kaakati bino nga bigenda mu maaso, omusajja omu ku abo abazze nga bajavuna n'okukakkanya Kyagulanyi avuddeyo n'akkiriza n'agamba General Museveni, yita omusajja muteeseganye, yita omusajja obeeko n'ekyomukwasaganya. Bino ebigenda okubalukawo mu ggwanga Uganda tewali amanyi ebigenda kubeera nga bikoma. Bw'alowooza nti bino byakusaaga, nti Kyagulanyi ali mu muzannyo, nti Kyagulanyi ali mu katemba, abakugamba nti azannya firimu, bano njagala otegeere nti bakozi aba siteeti abaagala okubuzaabuza ensi n'okugyawo ekituufu Kyagulanyi kyaliko. Omusajja akugambye nti General Museveni olina okulaba nga Kyagulanyi omanya waali, olina okukakasa nti Kyagulanyi oteesa naye oba obuyinza kubuwaayo, n'obuwaayo naye ekigenda okuddirira Kampala ne Uganda byandikwata omuliro. Wuliriza kugamba nti bigambo bya musajja omu ku abo abazze nga tebakkiririza mu Kyagulanyi. Agamba Kyagulanyi guno omuzannyo gwazannya gavumenti ya Museveni gwakubeera nga guleetawo akanyamberege, gwakubeera nga gugisuula oba eyagala oba teyagala. Nakugambye nti olunaku olw'eggulo waliwo abaalabiddwako nga bafuluma eggwanga Uganda, nga naye famire z'abakungu. Lwaki bafuluma? Okuyingira Rwanda, okuyingira Kenya n'okuyingira Tanzania. Gwe kyabiyita byakusaaga. Eggwanga Uganda Kyagulanyi akyalikutte era ye mukulembeze eyalondebwa, nga bw'avaayo n'ategeeza entakera nti ye ebyava mu kulonda tabikkiriziganya nabyo, nga n'amawanga mangi ag'e Bulaaya agavaayo ne gakakasa ti General Museveni akalulu kano kalimu ebirumira mingi. Njagala owulire nnyo ebigambo by'omusajja ono, okakase nti wetuli tuli ku time bomb Kyagulanyi kennyini gye yayimbako. Let me tell you, if you don't resolve this Bobi Wine issue, we are living in Kampala. What is the issue? We are living in Kampala. What is the Bobi Wine issue? No, he cannot be on the run. He should be assisted. They should send people. Semuju, we can trace where this man is. This Rubongoya, whoever. I know Semuju, it is not comforting. There should be negotiations. Because we are in Kampala city. This city, if it explodes, you are in the land of Baganda, and they have voted against the government. If you are joking with this, then we are on a time bomb, we are on a sleeping volcano. So the eminent persons, the religious leaders, the pastors, you have to reach out to the president. And we have a national dialogue. This is even where we can start having discussions of government of national unity. So should Bobby's disappearance be an issue to put the country on the edge? Because the state says... Supposing you wake up tomorrow and find his body... He disappeared at his own volition and they're not pursuing him. Let me tell you, that is a wrong statement. The state should look for Bobi Wine now. Because if you wake up tomorrow and find him dead on the shores of Lake Victoria, assuming some terrorists get him, Al-Shabaab gets Bobi Wine, and they execute him, and his body is dropped in the street of Kampala, this city will burn. So it should be in the interest of the state actually to look for Bobi Wine and give him protection, because he's vulnerable. He could be on a border now. He could be on a hood. This is the time we need to talk even of government of national unity. What is wrong with Bobi Wine becoming the prime minister? Yes. Nakugamba General Museveni asattira kusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubeera nga ayogera naye. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva lwe yagaana obuwanguzi bwa General Museveni ne gye buli kati omusajja taddanga mu kubeera nga ategeera bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Obunkenke n'akazito katadde ku gavumenti ya Mwami Museveni gw'alabira ebintu kungulu toyinza kubeera ng'obiraba. Odongo takugambye nti lwaki Kyagulanyi tasobola kufuuka prime minister. Kaakati agamba General Museveni alina okunoonya Kyagulanyi, alina okumusindikira Balubongoya, alina okumusindikira Bajoero Ssenyonyi, n'abaako kyateekawo ng'ekyali mu ggwanga erya Kenya. Nga tulaba omusajja Raila Amolo Odinga ng'ajja kuba prime minister, nga bayuzaamu obuyinza. Kino Kyagulanyi kyayagala.
oba ayagala buwanguzi bwa bannayuganda. Kino bannayuganda kye baagala oba baagala Kyagulanyi nga yali mu ntebe. General Museveni lwaki tafuuka prime minister, Kyagulanyi n'afuuka president? Ye Kyagulanyi anakkiriza General Museveni okubeera prime minister. Kugambye nti okusindika bannaddiini mu maka g'omukulembeze Kyagulanyi baali bagenze kukakasa ekisookera ddala oba president Kyagulanyi taliiyo. Ekyokubiri nga bagenze kukakasa nti bagamba Babi Itungo Kyagulanyi asendesende president Kyagulanyi asobole okubeera nga adda mu maka bw'aba taliimu. Ekyokusatu kwe kubeera nga baali bamuwadde proposal ez'okubeera nga asisinkana General Museveni n'okulaba buti obunkenke obuli mu gavumenti munda bwe buyinza okubeera nga bukendeera. Gwali eweru toyinza kimanya. Bwe Munyagwa agamba nti Kyagulanyi ali mu kwiso bando, toyinza kubeera nga otegeera bino kubanga mmwe muliwo okubeera nga mwogera ebyo bye mwagala bannayuganda bawulire era babuzaabuzibwe. Omusajja Odongo otaakugamba ti Kyagulanyi nga akyali bweru, Kyagulanyi nga tamanyikiddwa waali, Kyagulanyi nga tebannategeera bitundu mwatambulira, Kyagulanyi nga tebannamanya nteekateeka ze. Gavumenti tebayinza kwebaka. General Museveni tayinza kubeera nga afuna tulo kubanga akimanyi bulungi nti omusajja Mitembo amwagala avudde mu ntebe mwali. Nga ye bwe yakola mu gy'ekinaana ng'asattiza abasajja Bobote, naye olunaku olwaleero bw'asattira okalya edda kaddadda. Kakati nno omusajja General Museveni ebigambo byebyo kugambye nti waliwo enteeseganya ezaagalwa okubeera nga ziteekebwawo wakati wa General Museveni ne Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi ye akugamba nti mwetegefu okwogera ne General Museveni kasita banaabeera Kololo nga bali ku mizindaalo era nga buli munnayuganda yenna awulira kye boogerako era nga ne Kyagulanyi kyagenda okumusaba wakubeera nga akimuwa, naye so si kumala kumusiba mikono n'amagulu ate agambe nti ateesa naye. Ebyo Kyagulanyi agamba tabiriimu era yavuddeyo n'akakasa n'agamba tagenda kupowa ku kyaliko ekyokununula eggwanga Uganda nga bwe yakitandika wakukikomekereza. Era bw'abanga afudde buli munnayuganda yenna wakubeera nga atandikiraawo we yakoma. Mu bigambo bye Kyagulanyi yayogera. Kakati no bino byonna nga biri bwe biti, General Museveni nga akyasatira okunoonya Kyagulanyi nga baminisita bategeeza ensi nti tebamunoonya, kyokka ate nga bannabyabufuzi abakuukuutivu era abatunulira ensonga ebuziba bakugamba nti kyetaagisa okumunoonya era aboogera bino boogera ku kye batamanyi. Amawanga aga Bulaaya go gakyalumya ejjiiko okukkiriza General Museveni nga pulezidenti omulonde ow'eggwanga Uganda. Jjukira nnaku era akatambi gye buvuddeko nga nkulaga omukyala amanyikiddwa nga Justice Kisaakye bwe yavaayo n'ategeeza byabakama apabulishinga ebintu byonna ebyava mu kalulu ka 2026 byabakama kigambibwa mbu omusajja ono tabiinayo ensonga lwaki tabiteekangayo buli munnayuganda n'abirabako. Era ne Kyagulanyi yamugamba bw'obipostinga byonna nga bwe biri nga DRF omuzi bwe tuzirina nga bwe zisoma okwetoola eggwanga lyonna nti ffe twawangula n'obiteekayo nga bye bituufu General Museveni yawangula tetujja kukkiriza obuwanguzi bwe. Naye omusajja lwaki tabipostinga? Obuwanguzi bwa General Museveni bannaye ne tubukkiriza, Kyagulanyi n'akakasa nti bamuwangula. Kakati n'ensi egamba General Museveni bw'abanga ayagala kumukkiriza nga pulezidenti w'eggwanga Uganda, naddala amawanga aga Bulaaya ge yeetaaga ennyo okusigala mu bukulembeze. Kakati no bamugamba olina okukola ekyo Kyagulanyi kye yasaba, olina okukola ekyo Justice Kisaakye kye yasabye byabakama akole, okupabulishinga byonna ebyali mu kalulu aka 2026. Njagala owulirize bwe tukavaamu amawulire mangi nnyo ge tukyalina nga ne Kanso Erias Lulimbazi Nalukola avuddeyo n'ayambalira General Muhoozi, kyokka nga mu mbeera y'emu ne mu ggeto Kyagulanyi bye yayogera nkugambye nti bitandise okutuukirira. Abafa abakaaba bakaaba akalulu olwaggwa Damulira Meja Emma tebaddangamu kulabikako mu kiyitibwa ghetto wansi gye baasiibanga n'okulira ebikomando ebyava mu kulonda byabakama tabirina. International Human Rights Defenders stroke Uganda Constitutional coup. Uganda Electoral Commission has refused to publish the January 15th presidential election results in writing under the seal within the constitutional mandated 48 hours. This is not a procedure. It is a constitution to breach the results ready. Bakugambye tebitongole bidulane eddembe mu nsi yonna. Ssemateeka wa Uganda agamba nti bwe bakamala okulangirira omuwanguzi nti yawangudde mu ssaawa 48 ayina okuteekayo ebyavudde mu kulonda byonna ebiraga obuwanguzi ba Nyandwe. Tugenda mu wiiki 2
byabaka matanda uploadinga results ziraga kulondebwa kwa Museveni atenga tazirina yensongo lwaki bali mukunonya Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugamba aveeyo kubanga baagala mukwata bakigale tana uploadinga results neza bbiri abiri mugumu nazo zamulema zali beyond bakyagatta balina baleso obuti bw'amannyo baleso obuti bw'ekibiriiti baleso obuseekende balina kaliculeta balese buli mbagatta ekintu kiganye okukola ki okugatta 1 mu 70 yafu tebaleta dira form zaabwe tebaleta tale sheets tebalina results kitegeeza essaawa entuufu ana mu mwanana zibalina otekera results zigendangayo yawangula luddawa era ani yamulonda kati njalo soka bagaba ekigambo kino mbazzemu essuubi mwena bengabe omwali mmereka okusanga omukyalo omukyala Paula White Mulumba. Unfortunately, information yatuuse dda ku mmeeza ya Trump naye mu kubaddiza abasobodde okusinyikinga information Trump yabagambye I'm watching and I know each and everything which is taking place in Uganda but I'm still observing njala bawe essuubi Trump yagambye basobodde okusinyikinga oba okuyingira okusinzira ku sources zaffe yagambye buli kimu akiraba ekigenda mu maaso era akyeti information eragira ne akyakola observation yo egenda kuva ku maanyi ge mugenda okuteekamu kubanga omuzungu alina bingi nnyo bimukutte ku mutwe kwati mu America eriyo bino ebintu bya Minneapolis omanye ebibuga bya America birina amannya agamu sigategeera sima Minneapolis Minnesota n'ebibuga bingi nnyo ebiri amannya gategeerekeka kati saa zino Greenland baagiggyeko omulamwa kati focus eri ku Minneapolis ewali botabankobo bwa ICE migration endala bagitutte mu Syria endala egenze mu Iran wokyali wakavuyo kati ffe tulina okukola ebintu bingi nnyo okusikiriza abantu bano tuteekako amaaso so kati ngenda bagamba ekigambo kimu amaanyi gammwe mugateeka okulaba nti Trump information agifuna okuva ne mu other sources what singa buli senator anaaba alina information olunaku lwe bagenda okuddamu okudiscussinga information bajja kuba balina information buli muna Uganda musaza mu America moli nesa tewali muntu ya approachinze meya wa New York bana Uganda muswaza muna Uganda omuzaale omuyindi goba kalonda nga mayibo kimwe kiri mu tewali bantu bakoze formal approach kulumba musajja oyo muyindi nga yasobola okufuna direct contact ne Trump mbewuunya nze sina kyenjagala mu ggwanga tenjagala mu kintu gundi nze njagala nga buli omu ensi etambula buli omu alina emirembe economy eteredde politics azzeeyo nti buli muntu mugenda kukozesa ideology teri kukwata muntu teri kuwamba muntu nga buli kimu kyonna sina kyenjagala ngende nerimire kasooli wange kuba sina kyenneetaaga bino byonna byenkola nkojjokeza mbikola ku lwa ggwanga eryo bazzukulu bange balimbuuza jjajja wali okola kyeggwanga lino nga lisaanawo ekyo kyo nkijjeewo kubanga its on record zino video zijja kubeerayo abaana bange bwe balimbuuza jjajja wali okola ki its in on record nti nze information ngitadde abaana booli bagamba ki kati kyekino meya wa New York Munnayuganda ebizibu byaffe byonna bimanyi yakulira mu ghetto nene bannayuganda bali mu America tebasobola mu approachinga tulina abasajja abali magye muve ku oli mutamivu wegundi ono mutamivu wesese eyatulyamu olukwe muve ku mutamivu temuddamu namuwabudde kubanga mutamivu kongamba otoli ku ddaala eri kuwa saluti nga tosobola kutebolinga issue about the atrocities zigenda maaso mu Uganda but you are attending conferences ez'abana Uganda simanyi conference ebyebitalina magezi njala soka kubuuza n'abantu conference eyabeeranga mu bannayuganda egyemwasoma yuna project eri mu Uganda nira
jia funding oba jekola wa activities chi chigundi conference chamwe chejakola mu Uganda advocacy chi conference ya jekola kati kubana Uganda kibuzo ku kibuzo ke conference ya mweyo ekoze advocacy chi kumbera uyabana Uganda n'okutuguza okundi tebanna kola wa statement kubanga NRM ya taking over chiyuna cha mweyo chikoze ne vice president wacho bamukwata tebakola the statement bakwata muvawala tebakola the statement kutegeka kutandika kola ngambo kunywa mwenge kuzina mazina kwambala ngo ikulaga buli muntu nze nanyumi nasinze okunyuma nakasente nkalira ndi mu America ekikutwala mu America oyinewa mu buvono obuddo America si ya jajjawo America ina banyinyo ba Red Indians nabo bakendeza mu namba lewa wa madinisa tebakyasula very soon bagenda bakuyiwa madinisa oyinewa mmwe ni mujja mu conference olinga akuye suit oba ya $10 nga yeche ekimulese kulaga nti yanyiridde olina janga akoza akaviri ng'ekimulese kulaga ba public nti yakubya akaviri olina jja mu conference eyo najjanga parking ze motoka kulaga abantu nti yiya asinge motoka mbanda mu community y'abanda Uganda such mentality olina jja nalaga nti kati alina ka company ke yatandisewo asinga banne yoji baita simanyi yuna olina janga jabalaze nti kati yafuna mwaka sente razimbi wa amani era atambula libwatira mundabi yenza asinga ensoji yambye ki mukufuka kyoli mu America enseko ya ojiyambye ki Uganda olina abira mu majega America nga tumumanyi bamukule ne saluti ngali yawo yiwajja mu conference ajamba bya maje nazimba yenze mundabi amajega chikuyamba ki amajiga America what did take ayoka influence ne bakaba kadachika 5 seeking attention wana bana bali Saudi Arabia awuli abulize bili Uganda na baba nambuzo wayo kabira tyati munange bili Uganda baba na akwati wako ekoli mu America. Yes, east west home is the best. Toina kubeera nga okyerabira yadde obeera mu mawanga ag'Ebulaaya amawanga ago siga mmwe obwo si butaka bwammwe obwo si bujjajja mmwe kisobola okukeera olunaku ku makya ne bagoba buli muntu yenna atali wa mawanga ago ate nga tulabye ku Trump nga bingi byazze nga akola era nga bisoboka najja nga aseenya ku kyokwera nga visa tezigenda kuddamu nga zigabibwa mu mawanga ag'enjawulo ne kikolebwa najja nga abamu ku bo babatikka ne babazza amawanga gaabwe ne babazzaayo bujja kukyanga ggwe atafaayo ku nsonga za Uganda ng'oli mawanga ago nga gwe gwe bakutte ne bakutikka ne bakuzza mu Uganda. Kaakati no njagala otegeere nti yadde ebiro byonna weebiri ensimbi mbiririvu nnyo eziyiika mu mawanga aga Bulaaya nga zigendereddwamu okukkakkanya n'okulemesa abantu okuteekawo embeera n'okulabisa gavumenti ya Mwami Museveni mu mawanga ago kubanga kiyalaba mu mwaka gwa 2021 bwe yakwata ku Kyagulanyi yali takirabangako yalowooza nti bw'anaamukwata bijja kubeera ng'ebya bulijjo byakwatanga omusajja Besigye n'amuggalira bijja kubeera ng'ebya bulijjo byakwatanga bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abasibira mu maka gaabwe n'avaawo nakyo. Kyagulanyi bwe yamwokya n'agamba nti ensimbi zirina kubeera nga zigenda mu mawanga ago okubeera nga ate zikendeeza amaanyi ga Kyagulanyi galina ku international community. Yadde nga bino byonna weebiri naye era Abannayuganda bonna tosobola kubagulirira bamalayo abatono ne bw'oba omu osobola okukola enjawulo ensi yo n'efuna obuweerero. Kakati nno amawulire amalungi nti Trump ebimu ku ebyo yamaze dde okubeera nga abifuna era yamaze dde okubeera nga ategeera n'okutegeeza Bannayuganda nti agoberera era ensonga aziraba ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Oyinza okubeera n'ogamba nti Trump tajja kutuyamba era tayinza kubeera nga atuyamba. Bangi nnyo abazze nga boogera ekigambo kino naye njagala nkutegeeze nti international community mukono gwa maanyi nnyo
eri mawanga aga Africa era bateeka ensimbi mpitirivu nnyo mu mawanga aga Africa era kyekimu ku ebyo Kyagulanyi byasinze okubeera nga alwanako okulaba nga asalako obuyambi buno kubanga bwe bukendeera ensimbi eziyiibwa mu abo ababuzaabuza n'okumalamu bannayuganda amaanyi zijja kubeera tezikyajja kiba kitegeeza nti bannayuganda balina okubeera nga basituka ne beerwanako ensimbi ezigabibwa nga we ze twalabye mu kalulu zijja kuba teziriiwo kitegeeza nti bannayuganda bajja kulonda oyo agenda obbakolera ekituufu wabula tebajja kulonda lwa ssente kale no toyinza kugamba nti amawanga gano tegayinza kubeera nga gatuyamba n'okugaana obugaanyi okutuwa ssente ezo empitirivu ze bayiwa mu Uganda ezikozesebwa kubeera nga balinnyirira eddembe lyaffe kituyambira ddala bwe bazisalako ne zitajja kakati nakugambye nti mu ghetto waliyo amaziga okukaaba n'okwaziirana nga Kyagulanyi bano yabalabula n'abagamba nti babakozesa bukozesa tebaawulira kati nno abamu batandise okubeera nga bakwatibwa abalala bakubiddwa n'amasasi nga ne gye buli kati Meja Emma Damulira tebaddangamu kubeera nga balabikako mu ghetto okuva akalulu ekaggwa jjukira nti Kyagulanyi ghetto ezisinga zonna yaziwangula ate nga abasajja bano baliwayo ensimbi mpitirivu n'obudde bwabwe bungi nnyo okulaba nga ghetto bazijja ku Kyagulanyi kati njagala olabe ebigambo bino era obiwulire otegere nti Kyagulanyi ddala yali mulanzi okulabula abaana ba ghetto nti akalulu bwe kaggwa mugenda kubeera nga mukalirako wabula nga n'ebigambo bya Nalukoola tosanye kubeera nga ate obisibwa byavuddeyo n'aweereza General Muhoozi n'amugamba gwe weejaka bwejaasi ffe tetukutya era n'ensi tekutya na byonna byokola kaseera bigenda kubeera nga bikomye wuliriza ate raba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okutula mu office okumukiza otula mu office paka okujjako nga President Museveni abiyingiddemu naye gwe tumanyi kansala waffe omulonde ye Ivan Kikomeko aka Scorpion Shaba gwe tumanyi tewali so abakyankalanyiza ko tumbaga nti tumugenda kukkiriza mukulembeze mulala issue eriwo okuva olunaku olwaliro ffe kansala waffe gwe tumanyi ye Ivan Kikomeko aka Scorpion Shaba gwe tumanyi nga kansala waffe omulonde ow'ebbakuli Lubaga tewali kyakyo nakyo Wembule bagikolera mmwe era abaana bonna baabatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweta eby'enjawulo nga bakozesa mmwe baagala basitadinga twagala bajjirayo vako lyonna libeere lyammwe. bino twabijjamu kututta storage birina ennoma tulina obusungu ate nga tetwagala kugamba mu tulina twagala lwanisa gavumenti mboba kineda sibo kiri naye mu gavumenti mulimu abantu abakuba abantu bawansi ebikokonkoko ddala ffe ddala bageto yuti ddala abana bali mu geto tulabanga oba ki okuba twayingira geto structure ne tujja feesi zaffe munamyalo tujje mu ntalo zo ebya ddala tujje mu ntalo zitulira geto yuti tebalina kye bamwagaza amagye gaagala kyewuwe amagye gaagala kyewuwe lwaki bagenda ne bazinde amakaage ne kola ebikolobero ku bantu b'omu makaage gaagala kyewuwe amagye simanyi so wali owuliddeko kye bayita propaganda ku bonna ani amwogera propaganda asembyeyo okwogera gavumenti yayogera propaganda gwe ogoberera ebyogerwa ogobererwa ebitwitingibwa byo tuli ku nsonga ya protestive vote musaya basajja ba NUP bagamba ensi nti banoonya akalulu bakalonde bakakuume ate
bwe kabaamu amakuba gatali matuufu bakabanje. Wembuliza Honorable nti nga tetubalaba kutuukiriza bino mwabikomyawa. Naffe tetubalaba mmwe bannayuganda. Naffe tetubalaba, igwe Peterson tetukulaba. Nange nabirimu. Gwe eggwanga gw'olaba General Museveni alitambuza bulungi. Gwe bw'otunula olaba nga ebyo bye byalivaayo, byebyo bye balangirira, byebyo bannansi bye baasalawo. Oli musanyufu. Fate tetwagala kugenda mu makubo nga General Museveni yafuna akalulu akamu ku buli 10 ge yakwata mu mwaka gw'ekinaana. Oluvannyuma lw'akalulu ak'ekinaana aka Desemba. Jjukira omwaka ogwaddako General Museveni yagenda mu nsiko. Naye bwe yali agenda mu nsiko yagenda kulwanirira akalulu ka DP. Omanyi gye yagenda Luweero. Yafaanana nga bw'olaba omusajja agoba eriyaye nga libbye akasawo k'omukazi ku luguudo. N'amugoba n'amukwata n'akamuggyako ate n'akambala. Omusajja ono ye n'agenda nakeeka nga takaddiza mukazi oli gwe bakabbyeko. General Museveni yasuubiza bajjajjaffe, bataata baffe, bannyaffe nti munyambe tulwane tuleete demokrasiya mu Uganda. Kuba mulabye obubbi bw'obululu, mulabye enfuga embi, mulabye okukozesa obubi amagye. Naye bwe yamaliriza ekyo, okuva olwo bannansi yabawuddiisa, tewabanga demokrasiya. Ne constitution yakolebwa mu kiseera kye yiyo girabye agisokodde, ebiwoowoolo temuli mutima, buli kantu akamusibikira awo ngaga mukajjeewo. Emyaka gituuse, bwe giba gituuse mugijjeewo. Yasookera mu bisanja. Yasooka n'akuziba gwe Peterson yagendako ku ssomero n'oyiga okwogera because n'agamba alina omulimu mu gavumenti takkirizibwa kwesimbawo, asooka gulekulira. Kyokka nga buli asomesa omwana ayagala afune omulimu. Ng'asinga okuba n'emirimu emingi mu Uganda ye gavumenti, newankubadde nayo teweza 50,000. Kyokka nga kumpi tugenda mu bukadde 50 obw'abantu. Gwoyinza okusomesa omwana wo n'agenda n'afuna omulimu mu gavumenti ng'afuna $10,000,000 n'omuwa amagezi alekulire omulimu ogwo agende yeesimbewo ku bwemupi bamuyite omukongo bamuwangule. Ekyo kye kyavaako abantu edda mu gy'ekinaana wabanga ne baprofesa nga batuula mu parliament. Abasawo emulago n'ebiringa ebyo tokyasobola bafuna. Osooka gulekulira. Onogulekulira ogenda ovuganye n'abantu 12. Emikisa giri ki nti onaawangula?